Chitabuli chomuziki kuchenda mukaga katonyeze satu nechenda mwe katonyeze 0 Masaka ngabuli jwa kade kalutu batugenda maso n'Endobeso FM chitabuli chomuziki kuchenda mukaga katonyeze satu kale katugende mu Endobeso tulabe munaffe Halo, nze bampita mukunja wa BTFM mu programu sisimuka wano ku Endobeso. Mukunja. Wanji? Webale kunkolirako. Nkwegayiridde. Ssenga wange tomugamba. Ontiki? Mukunja. Wanji? Ndi ku picha. Ya kuoli. Nange nkwegayiridde mukunja, nkwegayiridde bambi, nkwegayiridde nkusaba busabi. Kiki? Ssenga wange tomugamba bambi, nkwegayiridde. Okumugamba nti ki? Nga bw'ogamba abalala nti oli ku biiti. Kiki lwaki? Sooka onsuubize bambi. Sijja mugamba naye lwaki? Anti. Njagala aleme kumanya nti ali ku biiti. Kiki kati oyagala nkuyambe muki? Sigenda mugamba. Akati mukunja. Olaba ssenga wange namutwalira omusajja. Kati nga bw'obimanyi bino ebyaffe namutwalira omusajja. Okulinga okukyala. Kati oba alina bye yamugamba nampita emabega nga alina bye yanyumizaako ku mwami wange. Mpulira nga kubanga omusajja teyaddamu kubeera kye kimu. Kati kubanga etwavaayo mu bulungi. Ajjukira yali asuubiza nga tulinayo okukyala kuwedde nga asuubiza okwanjula n'ebisigadde. Naye munnange omwana yona engeri gye yakyukamu n'akyukira ddala nebamutegeera emikolo gyayimirira takyabiriko. Kati mulamu wange n'aŋŋamba nti Ssenga alabika alina bye yamugamba naye ye tabimanyi. Mulamu wa muganda wa muganda wa bba wange. N'aŋŋamba ayina Ssenga alina bye yabuulira omwami wange. Kati simanyi mpulira bye njagala okumanya oba yamugamba ki kubanga omwami yakyuka emikolo yagiyimiriza takyali oli gwe mmanyi. Buli kimu kyakyuka. Kati njagala kumanya sinsobedde mukunja. Kyekyo kyokka. N'ekirala ompulira. N'ekirala kye njagala okukakasa. Taata wange akakase yankirizemu nti bye mugamba simulimba. Kye njagala kyokka. Kati gw'onaayogerako naye? Njagala kumanya bumanya saagala njogere naye. Kale beerako ku simu tovaako. Mukunja kwendi. Hello? Obene simu ebadde ki? Nedda mbadde sikuwulira siyotano nnyabo. Bulungi muli bulungi eyo? Tutyo. Bagamba batya? Balungi. Nze nkubidde eno ndi brother wa bba wa Namakula. Nsanyusa okuwulira. Nkale maama. Kakati nfunyemu obuzibuzibu. Sinanzeka wabula eno ewaffe. Taata. Nfunyemu obuzibuzibu. Wanje? Buzibu bwa mikolo gino. Mikolo gitya? Eja Namakula ne bba. Kakati ayagala kubivaako. Kati ate ffe twagala tulabe nga kintu kino tukitwala mu maaso.
kubanga ye agamba sente zimubuze. Ate sente ziri ate ayagala mikolo kati ekituufu kiki kyano kyayagala. Anti ffe tubadde twagala okugamba oba tukole tutya nga bwagamba zimubuze kati oba munaatuyambako eyo. Eno tosuubirayo buyambi kubanga omuntu oyo namugaana okugamba okwagira okwongera emikolo egyo mu maaso namulabula naye ye bw'aba akiremerako nedda tekagulira ng'ombe si yakiremerako maama Ssenga ffe tubadde twagala okulaba nga tubitwala mu maaso. omuvubuka yennyini n'omutabani namubuulira obuzibu obuliwo naye nange mmwe bw'aba yabibakisa omuwala alina obuzibu n'empewo z'ekika kyaffe kyonna zikuŋŋaanira kuli ye empewo zamuwasa gwolaba eyo zimusuula n'eddalu ne mugamba oba ayagala omukazi aŋŋambe mufunire omulala naye bw'aba ono ng'awulira gwe yeetaaga yanamanya akanaaka tekawulira ng'ombe. Ate ebyo nga teyabitugamba. Alabika yabibakweka. Kubanga nawulira alina gwe yabigambako ne bakubira taata w'omwana ne bamubuuza taata n'agamba ye tabimanyiiko. Sembayo mu ŋŋambe bafunire omukazi mulala oyo amwesonyiwe koza era tenesente tezijja kulabi. Kubanga ye taata agamba tabimanyiiko. Oyo mugwe wa ddalu. Aliwa? Oyo taata naye mugwe wa ddalu. Taata waani? Taata wa Namakulu. Naye mulalu. Yagwe ddalu? Yagwe ddalu. Amagezi gembawa. Temuwasa mwana muwala oyo. Nze muŋŋambe mbanoonyeza omukyala gwe muba muwasa. Naye ebyoyo temugenda kusobola temujja kumalako nate. Namakulu empewo z'ekika zitula ku ye yagwe ddalu. Namakulu empewo z'ekika zonna kwe zikuŋŋaanira ku mutwe gwe. Ssenga kati lwaki twabitugamba luli nga muli emmere yaffe? Ate tontabula. Ne muli emmere sente zonna n'ebintu ne mubitwala ne mubibba ate nti kati muguwa ddalu. Akati mmwe munaamanya n'omulalu wammwe mukole emikolo. Tova mu mbeera Ssenga nkugamba nga bwe wali oli emmere tewayogera nti ya mulalu omukazi mulalu. Mwe mumanyi. Wali ofa kulya mmere yange temuntabula. Ate tukutabula ki? Gwe mwennyini wali emmere enkoko ng'ogirya oyinza okugamba okuba sigiri bibuuzo kati oli wano weeyogeza. Eddala nagirya naye nkulabuzi. Naye bannange Ssenga kisusse oli ku BTFM oyogera ne mukunja mu Ndobeso oli mu kufutuka n'omukazi naye omutima omubi gwaki Ssenga oli mu Ndobeso. Katonda wange naye kasajja gwo oli mu Ndobeso oyogerera gwe yagala ofumbirwa omusajja. Naye Mukama Katonda n'ageza mpaako omusajja gwe mu ngalo zange 5 bweziki. Anti oli mu Ndobeso ensi yonna ekuwulidde omutima gw'omubi bagutegedde. Kale wulira bannange. Sumulula sodawo totutiisa. Tatuyikira. Naye basinga bakolera ddala ebintu ebyo. Oli akuleetedde omwami akugamba nti ono gwe njagala okulaga era lulukasi ku lunaku luli ng'oliyamba zaaki ekimuli omwetegereza n'olyoka olya enkoko y'abannu n'olya emmere eggomesa ozitutte ate n'omala n'otandika ate mu obuzibu bw'abasenga abo baba oluusi obufumbo bw'abalema ekyokubiri nabo baba n'abaana baabwe nga tebafumbiddwa ate n'emitima gyabwe nga gyajjuleko aga lwaki gwe ate ofuna omusajja omutima n'agukuutako ekko tatuukayo gwaguba tonyeze 0 Masaka notinya emunya 252 ne noti 752 237 nkaaga musa ne bannange basenga simanyi engeri gye siri muwala abawala bebalabika be babafunyemu obuzibu tobola bakati okupangisa kungi ogana twaki ndeeta owomusaayi ng'ate omupangisa nantume waali ababbi kimasize mutya nange twasuze bulungi ate gwe
abasimusimuasuze mutya mwebale kutuweereza ono Shentere Sumbwe wabula maka bano babasenga babaki banange basenga balina emitima emibi balina emitima egy'obutayagaliza abaana b'abannyinaabwe naye bannange olyose n'okyatulya ekikazi ekyo ne kiswalira ku mpewo Kati Sumbwe kwali Tata Boy kwali abantu b'Esumbwe kwe bali maka tubawuliriza nnyo tubaagala nnyo webale nnyo mukwano Bere FM kitabuli ky'omuziki katulabe mukunja nakachwana moti mwakuwereza bannange omukazi yagala byonna ayagala n'omuwala ayagala n'ebintu olyose n'omwatulira eddeko kibadde kisusse nasinza butayatulira oyo liyakera neyefunira omusajja we mukunja nakacha mwasize mutya bannange namoti bannange nze nantongo ematugga naye nze kankubulire bwenti mukunja abo basenga bayaaya abo mumala okulya bulungi emmere ne bakyala namutekako ekimuli namulondangayo omwami we ku lunaku luli abawala baba n'abaana baba baliyo nga nabo bawulira enyiiki naye yennyini nga takituukanga nako omuwala we kyagenda okutuukako kyokka kifo ky'okuwulira essanyu okubanga omuwala we agenda muweesa ekitiibwa mu bulere bwetu ate ye amuwala na buwalani kwagala mubiiya aleme kutuuka ku ekyo baba n'ebyanaabyo ebiri eyo ebirina ebyazikirira ebiri eyo ebitalina mikisa nga byadibira eyo kati wawulirawo no nti muwala we akoze bwati aba agamba muwala we wakiri aba akibeera kibola kyawulidde ng'akugamba nti nno nze ngenda balondera era ateeka abaana kwenda balondera ku muwala we amuteekewo oba ye okumweddiza abo basenga balina emitima emibi beeyagaliza bokka tawulyangako ssanyu kubanga omwana agenda muweesa ekitiibwa akule naye babeera mu kukeera kwebyo n'alya enkoko n'ava byonna amabaasa nti bamuwadde naye ng'ate agenda malayo ekyuse mu kiti Bere FM ekitabuli ky'omuziki mukunja nabale tuweereza bannange mukunja omwana bayiridde kibadde kisusse waliwo kyolaba nti singa abadde mwana wange nga gwe bakoze kibadde kisusse bebamanyi wayiseewo nnyo naawe abasimusimuasuze mutya ab'emikwano bane muli mutya mwebale kuweereza naye banenge basenga y'ensonga lwaki tetukyayagala nakwanjula kukyaza baami baffe olw'abasenga abo abeeyisa obubi naye bambi si bonna okutwaliza wamu si bonna sijja bagamba nti bonna naye nga basenga abamu banaye mweddeko ekyo ekintu kibi nnyo kyemukola kibi nnyo Maka yesebo yata mwebale kutuweereza kale sebo nawe bale kuwuliriza ono Thomas okuva enkozi nga nsinzidde Kaseese omukyalo omutidde akatale abasimusi mwebale kutuweereza oyo gwe bayita Ssenga olwajjamira entebe basenga babuuza Jamira mwana muwala otegedde oyo mukyawe ne waayise okyawewo olulala bupangisa Ssenga ow'okukibuga ng'owafuna ku kibuga anakubeerera omwangu ng'akubulira ebikutwala mu maaso oyo y'abasengaawo mbadde bagenda otusengawaza nga twesengawaza ddaffe n'abasajja baffe kale bannange basenga pupu ab'eruwero kapiteeni Nsimbi ajja kuba meya 221 kansala Sekula Majanja kubwa direct kansala mama hala tukujoyina entaye mwami Sonko Chume n'abasuba mama Namiremu ekisuwe Salongo Mafias ku Garuga Road mami nnyo mulongo kansala tubye na kaseta bamulabiranga ddala mwami Eria Lule ab'enakazimijinje bamulabiranga ddala mama Giani mu nkonge waliyo kyeka ne Ssenga ayagala omusajja oyo mukuja yesebo kulamusiza nnyo ssebo w'ekitiibwa yesebo naffe tukulamusiza taata kati wagamba bulungi walanguzi bannange omukama abampeera omukisa ababeerijjirako omukama katonda bafule bisimula mu basimulizeeko ebigere ono munywanyi wamwe bakikakasenga bulijjo pulezidenti w'abakuzi b'amasimu ku TV ne ku leediyo ng'ekibiina ekitugatta bakiyita tiri bumu kola zikola mu Uganda naye Endobeso njiwulizza bulungi nnyo
naye obuzibu basenga bwe balina baagala nnyo bakyala batabani bawasizza kubanga tosobola kuŋŋamba senga yandibadde ayagaliza mutabani okubanga ayagala omuntu we amuwase mu mbeera ennungi oli awo nawe omwekiikakika basenga abalina emitima emikyamu omuvubuka kyemuwa oba munywanyi wange oyo agende afune omukyala sekuretire nga tategeako senga awase oyo kubanga oyo amubuzaabuza agala mulemesa bufumbo babale kuweereza mukunja n'ennakatwa n'amooti bannanga abantu nga bazibu mukunja basenga balina empisa embi ayagala afumbi